Yes, natera omukulu yakumide ku Good Talent chokola kye kisinga ddala okubeera ekyakabi era tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kubeera ng'olaba videos zikolebwa upload. And of course natuguddeko olunaku olwaleero bambi tujja kusaba beera ng'osubscribinga buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi nnyo. Right now amawulire ge njagala okubeera nga nkutuusaako ge amawulire agakwatagana ku mukulu ono Jacob Oulanyah. Omanyi kati ge mawulire agali mu ggwanga newankubadde gannaku, but of course we have to let you know ki ekibadde kimukwatako. And of course njagala okubanga nkutuusaako ebifaananyi by'ennyumba amakulu agyasobodde okubeera nga bambi abadde azimba naye nga tasobodde kubeera nga agimaliriza bulungi nnyo. Yes, omukulu ono Jacob Oulanyah abadde alina mansion gy'abadde azimba nga bw'ogiraba mu bifaananyi era ng'abadde agizimba eri mu bitundu bya Lalogi mu Acholi region ewaabwe yennyini gy'azaalwa gy'abadde asobodde okubeera nga ate agisitula naye nga for now abadde abeera mu Muyenga era gy'abadde abeera eyo wabadde amaka ge naye nga for now takyasobola kubeera nga ate agabeeramu era nga yetwogerera ssaawa zino omulambo gunaatera okuba nga guyingira mu ggwanga Uganda naye nga bw'olaba ebifaananyi awo y'ennyumba makula oba mansion oba ngiyite ntya gy'abadde agezaako okubeera nga azimba wabula nga nte banakyalo wamu n'abantu mu bitundu byo basabye gavumenti y'eggwanga Uganda wamu n'omukulembeze w'eggwanga Uganda asobole okubeera nga nte bambi taleka bulesi mansion eno kubeera nga ekomaawo wabula esobole okubeera nga ateekamu omukono nga ye pulezidenti wamu ne gavumenti mpozi n'abo abadde bakwano b'Oulanyah era abadde bamwagaliza ebirungi basobole okulaba nga yes mansion eno esobola okubeera nga nte eggwa so si kubeera nga efuuka bubeezi kizimbe kibadde kitagenda kubeera nga kirabika bulungi ate kikomaawo. Ndowooza ebifaananyi oba obitunuulidde obiraba era mansion eno oba amaka gano gabadde gagenda kubeera ga ttabbu nnyo naye Mukama Katonda ate bw'ati mukwano gwaffe wasobodde okubeera nga amugezesa n'abeera nga nte kino kikomye mu kkubo ku ebyo byasobodde okubeera nga atuukiriza Katonda teyakiwandiika kubeera nga ate kituukirira mu bintu byabadde alina okubeera nga abeezaawo. For now sigenda kubeera nga nsuukawo just njagadde kubeera nga nkuleetera mansion eno oyinza okuba nga obadde omanyi alina amaka gali ge yabadde abeeramu gokka bambi abadde alina n'amaka gazimba eri ewaabwe gye yazaalwa era nga gegano wano genkulaze mu bulungi bwago. Yes, ngenda kubeera nga nte nkusiibulira wano nsobola okubeera nga nnonyayo ebipya bye nsobola okuba nga nkutuusaako naye nga gwe yasubscribinga edda nsiima nnyo kyonna ky'okola. And of course Good Talent gwe mukutu gw'obeerako era gw'ofunirako amawulire gano. Fona sigenda kuba nga nsuukawo okuggyako okubeera nga nsaba Katonda abeere nga kunkuumira. Bye.